munywanyi waffe Job Kafeero nga gwe nkutegeezezaako nti embeera bwetambula akadde kano birungi si birungi giweze emyaka 13 nenga bana ba Job Kafeero tebeetunula mu maaso olw'embeera bafunye obutakkaanya engabana olw'ebintu by'omugenzi byasobola okuba ate ng'aleka. Nsobodde okuba ate nga njogerako n'omwana w'omugenzi gwe bayita Martin Kafeero nga lino ye Omusika. Njogeddeko ne Kafeero Swaze n'abamu ku abakunja ab'ebukunja bonna asobodde okuba ate nga njogerako nabo batubuulire ku mbeera etambula etya akadde kano okuvaako sayidi z'ebukunja embeera nga bwetambula ensonga zonna za ttaka. Kati sooka owulire njogeddeko n'Omusika Martin Kafeero ng'atubulya ku nsonga z'ettaka zino ziyimiridde zitya. Mujje baleko bannamasaka nze mpitibwa Martin Kafeero nze ndi Musika Paulo Kafeero. Okay, bigenda bitya Martin Kafeero Omusika? Kakati sawa zino tuli mu kulwanyisa omwana nali kutunda ttaka ba muziika. Mwana kyoyo? Bamita Swazi Kafeero. Swazi Kafeero. Ajja atya okubasinga amagezi omukulu ono naye? Ono omulenzi kati tubadde ffe tusoma tuli baana bato kati tubadde nga mu masomero twagenza okuva mu masomero bwe tuti ng'omwana yatunda dde ebintu kati ne tugamba banene abaagula baagula ki baagula mpewo banene abaagula ebintu bya Kafeero kuba yatunda n'amaka ga Kafeero ag'omu ttawuni agerweza akajansi kajansi Lweza gonna yagatunda n'atunda obubanja buli eno luwamu lwenna yagenza atunda kati twagenza okukigwamu ng'ali ku ttaka. Okay, lino ery'emasaaba kinyini kuba muziika. Kati abakulu bo bagamba batya tugeze basenga bataata bagamba batya? Kati bataata emisango tutagituteyo mu gundi mu kooti lwakuba kati embeera kati Uganda gyerimu kati ya lockdown ekyatulemesezza naye nga twagala omunene gundi Salimu Sale avaayo kuba yali mukwano gwa muzeeyi nnyo senga atuyamba ne tutaasa n'amaka ga Kafeero ag'omu ttawuni. Embeera bwetambula y'Omusika bw'agamba ye gwe bayita Martin Kafeero. Nsobodde okuba ate nga ow'oluganda wa Kafeero agamba nti abaana baleese obuzibu olw'embeera nti mwawulya DNA gye basobola okukwata nga basooka okukola nga bagamba nti abaana abana okuli Dube Kafeero okuli Simon Kafeero okuli Nagawa n'okuli Swazi Kafeero bo bagamba nti Kafeero bazaala bokka era nga bategeeza nti Kafeero yakoma mu mwaka gwa 1999 okuzaala abaana mu mbeera gye bawakanya. Awo nno baganda ba Kafeero bo basobodde okuba ate nga bategeeza nti abaana bano be baleese obuzibu. Wulira kubanga abana abakulu Simon Peter Swazi ninga Nagawa ne Dube bo nga bwe bali abakulu beeyawulamu ne baga kati bano bonna abato si baganda baffe bo bana abala bonna abalala 36 tebaba balanga abaana baani ba Kafeero. Kati we nagenda mu kooti nga batunze kajansi jaji n'angamba nende kyoba olina okukola sooka otwale abaana ku DNA bayiseewo ekyawe nti baana batunde ebintu. Embeera ogiwulira nga basobodde okuba ate nga bagenda ku DNA yasooka bo bagiwakanya kuba DNA yasooka eraga nti abaana bana Kafeero bayina okuli ne Swazi Kafeero gwe bagamba nti bo era Kafeero nsobodde okuba ate nga njogera naye Swazi okuba ate nga bino byonna bitambula bitya embeera nga bwetambula. Omwana ono yategeezezza nti abafamire tebalina kye bayambye wadde wabula mu mbeera eno ey'okutunda ate bwe bajjidde baleeseewo enjawukana. Ndaba nze omuntu eyakula ne muzeeyi wange ebbanga lyonna sirina kintu kye nali nkoze mu bukyamu mu ndowooza yange ebintu ebyo biraba olaawo famire yaffe abaneke famire yaffe kanjogira amazima nti famire ya muzeeyi yo nga yo terina kyeyali tukontributinzeeko ffe ng'abaana ba Kafeero. Twetobedde ffeka kyova olaba babaziika bbira teba tuziika bukunja era ku kijjo ekyaffe kuliko omuntu omu Paulo Kafeero yasalawo okukola ekintu ekyo kutegeera kwe nga ye babaziika bbira batuziika bukunja lwansonga all the time feba kubanga omwana eyayogedde ebintu byonna mulabe bulungi ku BBS talina mwana wa Kafeero gwe yali asomeseza wadira ate ye Kafeero ye yakola ye yamusomesa sina kumuyamba kubanga nsinga emyaka nga 2 muvubuka akyali yanti musajja ndowooza owulidde tebabayambye wadde n'akamu. Martin kwe kumubuuzaako Omusika wa Job Kafeero abakuza bakoze batya sooka owulire. Ate bano abakuza tewali kye babayambyeko tugeze ba Senkubuge siyaasa ba Benoni abali batambula n'omukulu. Senkubuge era abadde nawulidde agenda diyingiramu ennaku zino afune watuyambye naye ate ono gundi ono Mandevo b'omumanyi. Mandevo wasimba ye. Mandevo wasimba oyo yennyini ati yeekubaana n'abaana batunda ennyumba y'ekigansi.
kubanga ate yali mukwano gwa muzeeyi nnyo kati ne tumugjamu obwesi. Abakuzi abamu ebintu babitunze olw'embeera abaana bibasobedde. Nkyali n'omusika Martin Kafeero amubuuziza ku bya DNA. Owulira ensonga zino. Jeni tukyabuzaako ku busente bukyabula tukyabuzawo obukadde nga 8. Obukadde 8. Naye nga ye muzeeyi bagenda muzeekula bamuggyeko endaga butonde. Anti kyetwagala nti ono Swazi yagenda n'abala ebintu n'atwala abaana ku musaayi ate nga tewali kyamugamba yatwala abaana ku musaayi biza tuzagenda okukomawo nga kuliko abaana banamu be ba Kafeero. Bali okuli Nagawa ne Dube n'egundi n'oli Simon. Naye kennyini Swazi ne beeronda nti baana ba Kafeero. Kati ekirega ne bagabana omunyago. Omu n'adduka Simon yadduka ne sente ezimu bano nabo ne basigala akasente kaabwe. Kati ekitulema tebawako ku bato tebatuwako ffenna kata tatulumbye Masaaba nekugamba tejja kukola kikumuganya. Ekyo gye twagala singa biyingiramu omunene era President Museveni omusajja nga abayimbira ennyimba oyo. Abaana bakabira President Museveni kwekubira ku munywanyi Swazi Niga agambye nti n'oyo omusika gwenkubidde Martin Kafeero si yeye taata waabwe taata jjajja we yamuteekawo wabula ng'ekiraamo kyo kyagamba oli gwe bayita Simon Kafeero muganda waabwe omukulu wuuno yasoma mu ddaani Simon Peter yasoma mu ddaani ye mukulu waffe ye mutabani wa Kafeero omukulu era ye musika omutuufu. Yes gye basoma mu ddaani okitegeera naye nga wenkugambye nti famire ya muzeeyi waffe terina kyetuyambye kuzuula ddala mabega kubanga ddoka ennyingi be baatugobanga ewaffe tudde mu kyalo tubeereeyo okitegeera kati jjajja waffe n'akwata omwana oyo ennaku zino yeyeetawedinga ng'omusika Martin uyo mwana nze sibiriiko ebyo sikyobjectinga kubanga nze sibitangakale kitange nangamba nti gwagenda okumusikira era tebinkwatako omuntu gwe yandiyagadde okusikira abantu guligiwa musaayi omuntu gwe yandiyagadde mumusikira era ye yandimusikidde ekitegeera kati basoma bulungi eddaame eryo senga ososikirwa aganiko ngenda kuweereza enamba ya maama waffe oyo gwe bayita disirikira nsuubira omumanyi oyo omukyala yasoma eddaame eryo okitegeera yasoma eddaame yadimisera jeno eddaame ne bali nalifayinga nti si tuufu tuba tuli awo nga tuli mu kyalo oba twali tulina ku kyawo tuba tuli nga tukwambu bataddeko omusika nga naffe tetuliiyo ku kijja nti oli ataddeko omusika nti ate omusika bamugjeewa nga tulaba mwana oyo gwe basibye amafuvu bamukwasiza n'effumu ontegeera bulungi bamukwasiza effumu lye etubireko ebyo aganiko nze nga wagambye nti ebintu by'okuddaawo kusika omugwanda sibibeeramu. Yembeera eyo omukulu Enjose kandi nayogeddeko naye n'ategeeza nti abaana abo bakyali mu nkaayana naye omukulu yavaayo n'amutegeeza yamuloosa Job Kafeero n'amutegeeza bana batabataddeeko musika mutuufu gwe bayita Simon akadde kano yali e Sweden. Ebintu bikyali bizibu nnyo embeera eyo nga bwesobodde okuba ate ng'etambula waliwo omukyala gwe bayita Kate yali saidizeeyo lugaze njogeddeko naye okuba ate ng'atubuulira eby'omwana ono Swazi Kafeero owulira ye nga bw'agamba embeera nga bw'etambula. Kafeero alina abaana bana Swazi Gwa Kafeero Nagawa Elizabeth Simon Peter Kafeero ne Dube Kafeero ne baana bana nga kiraga nti Kafeero yakoma okuzaala mu 94 oba 93 awo ekyo ne tukivaako bagenda okulya ndowooza wiiki ndowooza nga batugamba Kajjansi bamutunze ettaka ly'omukyalo oyo Swazi Kafeero ne guruupu ye y'abantu abo abana ne baliririzi nga balisimbako ebikajja emyaka 10 waliwo poloti eri mu ttawuni muzeeyi we yali agenda ozingira ndowooza embeera ogiwulidde wano wetuukidde ku mbeera wetwogera Job Kafeero bamuziika e Masaaba ku eka 27 abaana bali liizinga era nkubiddeko Swazi atubuulire ku nteekateeka eno agambye kasita bya taata wange lwaki baganda baffe bakola ki abeefuula nti bataata tebaatuyamba wadde n'akamu. Soko ulire Swazi bwagamba kyolina tegeera nti ffe ebintu byonna bye twakola ebyokulizinga ettaka byonna si bintu bituufu okitegeera tandika omusenyo ng'abaami abo bavaayo ne bagenda ku midiya nga batuwagira nga batabani baabwe okukola omulimu tuba nga twavaayo okusobola okusikira omulimu gwa muzeeyi so si ate kubeera ku TV tugamba nti wakola kino kati aganike newemba ettaka nalizinga lya kitaawo walirizinga lya taatawo Kafeero si yamuzaala yalina amuzaala yakoze ne statement n'agamba nti
nti nze nyanganga jajja yali mugagga nnyo nga Kafeero tannamutuuka namuseeta bwali owuliddeko nze nina kye nalinga banya okuva ewa jjajjaffe era oli ku kyataatawo ndi mukyataata wange naye ali mukyataatawe okitegeera so lwaki awaavaayo nantipointing ekifaananyi ekyo ekirungi yembeera bwetambula ye mwana batani ba Pojobu Kafeero wetwogerera ettaka baali lirizinze myaka 10 nga baliyimirirako bikajjo njogeddeko n'ekyamaani w'e Masaba akakasizza abaana abo bennyini Simoni oyo n'omulala oyo Swazi bajja ne bapangisa abaami abo terikajjo ku ttaka eryo era ne tukola endagaano nti kyamaani ne baisi wange n'abaami bali n'abo abaana ne bagisaako emikono ne bakkiriziganya bulungi kakati abo tebalina kibatamanyi buli kimu bakitegeera bulungi ndowooza owulidde ettaka lya Pojobu Kafeero nga nkyayogera n'omukyala abadde asinzidde saidi zeeyo e Lugazi ambuulidde ku mbeera ya Swazi nti ne maama we bino mbyewuunyiza omuntu omusinye nnyo Swazinika Kafeero oyo nina yamuteekamu ogw'okutuba olagano ebyokutusasulawo ebityo so nga nakimulinako gwino mungi gwe tumanyi ekyayawula Swazi ne taata bwezi bwa maama we bwa buladira ate ng'omukyala ali mu maka ebiseera ebyo maama we ye yali mu kyalo tanga ali safaari agenda okudda ng'omukazi ali lubu omusajja oyo omusawo omuganda owakapica akabbulu muzeyi ndowooza owulidde embeera bwetambula tukyagenda mu maaso omukulu Swazi wulira ku bya DNA yekyabyogeddeko ye tabiwagira wadde naye nga mubitambuza amawulire we batyo twaguliridde omusayi naye nga aganikenze nyinza kukwata sente mmeka eziguliridde omusayi buli mwana wa mitwalo 55 bala sente ezo ziri mmeka ku baana 14 ezo sente nyingi naye omukulu n'avuuli n'agamba nti ye ate nebbayida we baana 14 ne bamaama kati abaana 14 gattako bamaama baabwe buli mwana ne maama we kati ezo sente mitwalo 55 ze sente mmeka naye omukulu yavudde eri n'agamba abantu buli ye yasasula sente za DNK yagambye n'abaana nze sirina kitange kyeyakwera kunkola aganike nsobola okukeera ku makya nensapootinga ekintu ky'okumujja mu ttaka kubadde kennyini bagamba zino zaffe zafuluma nfu bagyeyo muganda waabwe bamuggyeko eggumba oba erinnya oba olwala ensona zirembagamba bannaawe byonna kubikoze naye nze sirina kitange teyankola waba yakeera enkya nanzaala nampeerera nentuuka wendi tigenda kukwata sente ate ziva mu poloti ye nfuna ate nzikwata nzisabe n'enjirembo zigende zimuziikuula ave mu ttaka yembeera bwetambula Pojobu Kafeero kalantini weggwera tasula bagenda kubaatenga omusimulayo abaana basobole okuba tebafuna endagamu butonde bakebereko nakutegeeza abaana benasobodde okubatenga ndaba ku kiwandiiko kuliko gwe bayita Kafeero Simon Peter ngenda bakutegeeza abalala omuganda wa Kafeero agamba nti Simon Kafeero kuva lwe yatunda ennyumba ye Kajansi yadduka buddusi bweru sooka owulire bagawa batuna miliyoni 10 n'okusoba omu yazifuna n'adduka ebweru omukulu oyo ya Simon gwe bagaa nti yalina okuba omusika ye n'adduka yembeera bwetyo wabula Swaziniga abategeezezza nti abafamire be batunze ebintu bya Kafeero byonna bimalawo batunze basobodde okubatenga beerimbika mu bintu byonna Kafeero yalina ennyumba emaganjo yalina ennamuwongo ekawuku ne byonna baganda ba Kafeero n'embuba besiba ku Swaziniga embeera eno giwulire ebintu byonna bye baayogedde n'ebyo ebintu by'okuviira ku ttunda ennyumba y'erweza baalinga bo baveewo ebyuma bya muzeeyi bya bandi byabula bitya obugere Kafeero yalina ennyumba emu ku Kampala yalina ennyumba emaganjo yalina ennyumba ebukoto yalina ennyumba kawuku yalina wane namuwongo ezo zonna zaalaga waveewo boogere kuba bye baali bategera balekyamoya era nali musiiwawa ndowooza owulidde agambye nti abafamire baabaana bagamba nti beeyawudde wabula Swaziniga ye ategeeza baabaana bakwatagana ye bwantegeezeza sooka owulire tewali mwana wa Kafeero yali ayagadde ku baganda b'enganze kubanga abamu nga batwalanga ne ku ssomero nga nange nkyasoma
ekitegeera ya problem oza nti bano abakulu abeeyagaliza ebyabwe nga begambye nti ebintu ebyabula bye bisinga obungi nga yawo tutumira ate be bagezaako okugira kati bano abaana bateeka against us kubanza kankubuulire buli mwana ali menti okumanya wa gyazaalwa etegeera adamuke so nze ekyendaba ekituufu si kutukyala abaana bano kubona abakulu be batasindika ne bayisaamu amaloboozi ago kitegeera laffe tukuze tumanyi tuli baluganda omukyali neegolo adamuke ne guŋŋamba nti ono Martin si muganda wange kitegeera naye nga nze nkuze nanyi muganda wange ku ro tukusobola osigala nga tukwatagana kuba abantu betukolagana nabo abanika essaawa zino naawe kenyini essaawa zino obudde bwompa sigamba nti batuzaala munda yemu abula mu mbeera eyo yonna bwetambudde omukulu gwe bayita Angel Sekandi yantegeezezaako yagambye nti abaana abo bategeeze nti banaaba bagenze okuziikula omwana okuziikula Omuzimu Kafeero yabagamba tebageza ne bagenda n'amasimu okuba ate nga bamulaala asensi yonna ajja kuba abajja kuwulira Angel Sekandi bannange yembeera bwetambula ebya Kafeero bye byaka 13 onawosa okuba tenga owuliriza abaana ba Kafeero kamba kutegeezeeko be balina okukebera endaga butonde abasooka Kafeero Simon Peter kati ono yagenda ebweru yatunda ennyumba y'ekajjansi n'alumba ali Sweden waliwo gwe bayita Nagawa Elizabeth waliwo gwe bayita Kafeero Swazi waliwo Nalukwago Keti waliwo Kafeero Benedict waliwo Namuli Stella waliwo Kafeero Anthony waliwo Kafeero Johnny waliwo Nagawa Stella Mirembe Nalukwago Bridget Nolena Pase Birabwa Wokulira Birungi Tisi waliwo Kafeero abaana 15 genda kundaga butonde era mukole